No, nanywako omwenge. Nengenda ku stage nga nywedde. Mutelevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda we bali kubanga otwaba tukwebaza ku subscribing ate tukwebaza kutwagala oli wamannyo kubanga ekintu kino ng'osinze okukiwanika ng'otufudde ate abasinga nate nno yongera okutwanguyiriza yangulizaamu osobole okubeera nga ofuna ebisinga okuba ebyakabi mu maaso olwaleero akawungezi k'olunaku olwaleero ate ndi ne omukulu omu ow'amaanyi ennyo mu media era nga mu entertainment industry ayina engeri gyagikwatiridde nti oba oli awo oyinza okugamba bw'aba avuddewo kiki ekiddako abatazikaawo sanyusa okulaba muzeeyi oli otya tubulaŋŋanye obeera bubezi bize okuba we wayingira mu kalulu ebintu byo tokwasika mazima kubalaba Big Brother kwasika naye nga abalaba Big Brother Uganda bannaye mwe balenye okuwagira mwe balikuwagira Jamal ekintu kino kyakola kirungi nnyo be bano abaana balina okudda ate we tuvudde kubanga ffe kati emyaka ngenda bayire gino emyaka gyeka gigenda wera myaka 2 bayire ninayo concert gyengenda okukola omwaka guno. Oyina concert? Yes, waliwo ennyimba zendeeta za tabbu nnyo so nsubira nyinza okubayo ne concert omwaka guno naye nga concert eyo bagiyita 2020. Yeah, Katongola 20. Like mpezeza 20 years in the media, so. What is that 20 years celebrating my 20 years in media. Tujja biddamu tubiongereko wali. Naye nga kigenda kujja omwaka guno actually. Katongolo bifunga sinagenda mu kalulu nnyo soko jikona. Katongolo mutongolo bankutandikire wakubanga olina ebintu bingi ine ebibuuzo bannange ebyabatuuze. Oyina ebintu bingi nnyo nnyo. Katongolo mutongole. Ye katongolo mutongolo wa BT, katongolo mutongolo wa TV, katongolo mutongolo omuyimbi, katongolo mutongole agenda kuba MP, katongolo mutongole ine kibiina ky'abayimbi, katongolo mutongole manager PD, katongolo mutongole emirimu ogikola otya? Emirimu ogikola otya? Kati nkyabuuza wentandikira. Emirimu mingi naye gwe kyolina okumanya Katonda just yatuyamba ne tubanga tugifuna mu bulungi bwagyo. Abantu bagenda kubyeyo ne babeera n'emirimu mingi so bwe bagenda kubyeyo ebyo ne bakola emirimu egyo emingi ze ssente ze baba balina okuba nga bafu tekitegeeza nti nzakola emingi nasene nyingi naye nti Uganda tutetenkanya ate Katonda bakuwadde talent eyo omakinga sure nti ogi-exploiting kati nze before wasina joining a radio nalina ebintu bibiri nga na entertainment munze because nalina nzanya emizannyo naye ate ng'ate nzanya n'omupiira ndi musajja muteebi nnyo ebyaddala omupiira oli musambi wa mupiira nnyo era nejjo naye omanyi nti ebimu togenda kutulimba no sikulimba kati linda osobola okuba omutwe gwe kati nze ndi muteebi omanyi gwe bayita lethal striker gwe tosobola kikiza olina kusooka kunda n'olyoka okakasa omanyi takibagirabira wali mu kisaawe tebagyogerera bw'olaba abasambi b'omupiira boogera ebigambo ebingi teboogera bingi abeera awo namulabira mu kisaawe Messi bw'ajjagira obutono Ronaldo butono katongo endiba yonna bagirina ebintu byetugenda okwogerako ebimu obudde tulina butono nnyo nga bwongambye nkuguddeko wano ate olina byogenda okukola amulabi waffe yandyetaaza okumanya waliwo ebintu ebibuzaabuza abatuuze lwaki kubanga Katongole oli muyimbi ate oli munnabyabufuzi lwaki abayimbi mugenze mu politics? Nze ebyobufuzi sibigenze mu bugenzi wabirimu already mbadde mu byobufuzi naye nga siri so active mu this politics mbadde mu leadership era leadership eno gyendi mukukola ki mukugenda mu kweyongerayo nayo already obadde mukulembeze? Yes, ndi mukulembeze ne wano wendi. Yes, ndi mukulembeze akulembera BTFM. Ndi mukulembeze alina obuvunaanyizibwa ku Delta TV. Ndi mukulembeze yali akulembeddeko Kampala International University as the guild president. Otegedde? Kati kitegeeza ndi mukulembeze naye waffe mu family ndi mukulembeze. So ebyobufuzi sibiyingira buyingizi nti ngenda kigwamu nga kipya wabula kize ate nali neesimbyewo omupiira 11 ewaffe eyo sinakifuma baale constituency Kayunga so nali neesimbyewo nganzi bakalulu nesuka n'emyumbula nyongera okwesetinga obulungi ate enkomewo kisanja kiri so kati mbadde mu kwesetinga nsobola okuba nga nzirayo era ndi ku ground
abantu bagamba ekituufu ndinze MP omuteekaddamu ate abantu bakimanyi era lisai bagamba kuno katuweeko katongole agenda atukolere kuba tulaba byazza tugamba ne byazza akola tubiraba nga bibadde success. Olina kibiina kyeweesigamyeko oba ozze bwannamundigina? Nzize nga bwannamundigina naye nga nsiba nkigamba abantu naye nga ate people power endiwa eri ku mutima. So nze temugenda kundaba nga njeetimbye nnyo naye ate nze njagala okukola ebyo kuba nze nzi muntu akkiririza mu nkyukakyuka. However, I am an appreciator. I can appreciate what the president has done. President alina byakoze yadde nti kiyitiridde omanyi n'omulyama n'omuziyi omulungi naye asobola okuva mu ddiiro avaamu kati kyekiseera president okukola ki ekintu kino akiwa abavubuka so enkyukakyuka ey'emirembe enjiwagira naye olwakuba nti ate waliwo abantu abamu abakyajubisa president nti akyasobola kati ate abo abamujubisa be batamwagala bayire enkula ekintu kimu tewali muntu ayagala president Museveni nga Bobi Wine tewali muntu amwagala nga ye lwaki mbuuza lwaki because ye amugamba ye amulaga ekituufu nti olina owummula fe abato tujje tukuyambeko tukwate tutwale eggwanga maaso ne kati bali abatamwagala be bamugamba sigalako be baagala omulaba nga avuddeko bubi nga avuddeko tetumuwadde kitiibwa nga n'abaana essayino bamujolonga ekituufu nti kati taata olina okuwummula otukwasa eggwanga tutwale mu maaso bakatongola bakyali abavubuka wa Bobi Wine baani tugende mu maaso nga tukola ki eggwanga laffe tulina okuddawo kati nze saawa eno okugamba nti omwaka gwolina kuweza 20 years in media I need to get out of media and you people come. You understand? Bwe tunaamala pate ng'owummula media as in of course kati ate media nja kuba njirimu mu ngeri ndala nti when I go to parliament yes nja kuba nga omuwabuzi nja kukola oba maybe nkole eyange be an administrator sigenda ate kujja ku rubbing shoulders namwe. You understand? Because I'm experienced, I'm now into politics and all that. Now I want to yes, Bobi Wine right now is so much into politics. Era music all about ya ekitoto. Now wemba denzija oloza kibate kizemo okwongera okutta music wa entertainment ya French abayimbi munako mukubanga mukivaamu nga mugenda mu parliament mugenda kuba LC5 mugenda kuba LC3 abakansalazi era basinga bayimbi bawanise abakansalazi babwetaaga so kibate kikaamu kubanga okuyimba kuba kitegeeza kukkira ddala okuyimba tekugenda kukka wabula okuyimba tulina kukkiriza nti abo abakuze basobola okuyingira mu bifo by'obukulembeze oba bakikubyeko ebbanga basobola okuyingira obukulembeze ne bakireka abato ne bajja oba kitegeera nti omuntu ayinza kubeera wakaddiwe bukaddiyi abeerawo nga talina kati nga Joanita Kawalya Numa. She's a very responsible lady. Asobola okubeera omukulembeze kuba abadde mu Africa for a long time. Olaba nti waliwo kyasobola okubeera naye nti bolo akuba nti maybe tekiri mu ye takyeraba naye nze nzikiriza nti Uganda weetuuse kati ba artist abakuze oba ababaddewoko nga balina kye bakoze it's better bwe baba basobola okuba nga balinamu obukulembeze ne bajja nayo ne baba baako ne bebakola because byonna byakusaavinga bantu. Katongole omutongole nga nkuzizaamu kemabega ebbaale waliko mu kamyufu ka NRM olwaleero tokkiririza mu NRM wabula oyagala okkiririza mu nkyukakyuka nti naye ate wali mu NRM kiki ekyakutangudde okubeera ng'ogamba bawummula lwakyo kireese katisokera ddala birimu obubbi bungi kiki ekirimu obubbi ebyo ebintu by'NRM birimu obubbi bungi zate nabigendamu lwakuba nti ne mukyalo eyo nga abantu bannyo gye balimu ne ngamba ndowooza ffenna we tulina okuyita oba okitegeera bakubba bubbi baziba bubbi kirasanja wali olina kuba mu palamenti naye nze yandibadde omu ku barebo MPs nga sikkirizira mu bintu ebimu boolaba abo basekikuba abo baani abo ebyo nandibadde omu ku abo okitegeera so nze nzikiriza mu nkyukakyuka ey'emirembe ate nzikiriza mu mazima muntu avaayo n'ayimirira ku nsonga eruma abantu oba okitegeera kati waffe tulina obuzibu oluguudo era ntambulira ku ngombe egamba nti operation tukoyeefu waffe waliyo ebizibu bingi anti okitegeera president oba gavumenti yawo kati nti esobola okukuyamba nga ate togikiririzaamu no anti ekibeerawo kiriwo ekiti ti gavumenti ebiseera ebisinga abagiwakanya babayita bawabuzi abagiwabula obeera owabula gavumenti kati n'ekirala
abantu abamu basinze okukulaakulanya eggwanga lino be bawabula gavumenti. Kati nga nyina mukwano gwange Honorable Tamaguzi Nakaseke oluguudo okuva ew'obulenzi mpaka Kapeeka sirukole naye lumaze emyaka 3 mwena ky'omukulembeza ajja naye ate ng'eyo gye yava kati waliwo statement omukulembeze gye yakola n'agamba akalinzi ako ke mwansindikira oluguudo singa lwakolebwa dda naye tewali makulu anti lwakuba kamugamba amazima ge mazima abakulembeze ebiseera ebisinga tebaagala oba ayagala mukwata mu ngeri ya mpolampola kyekiri kye nagambye nti abantu abasinga okwagala pulezidenti be balutamaguzi be Bobi Wine be Besigye be baffe ffe twagala pulezidenti kuba ffe tumugamba amazima bano abamwetoolodde tebamugamba bamusuuta busuusi balaba enguudo nfu mu malwaliro temuli malagala temuli biki tebamugamba olaba biseera bya Besigye awo biseera bya Besigye awo nga yakajja president yakola enguudo eziri main roads ezisinga obungi yazikola because yawulira nga Besigye amutaddeko akazito okitegeera kati saino Bobi Wine yaleesa akazito power eri muletaddeko akazito kitegeeza nti ate waliwo ebirala ebirina okuba nga bikolebwa because balaba nga bataddeko akazito naye buli wetubeera mu relax mood nga tewali muntu kyakutaddeko kazito tebakola abasajja Uganda ogimanyi omuntu baba bamuteekako competition takola kyekiri kyekugamba nti abakulaakulanya eggwanga lino opposition yegamba omukulembeze yemulemera kuno kakati gwamugamba va mu ntebe bagamba ho nina okukolera abantu oliko Big Brother Uganda Big Bro Jamaro Sida Boncharo ali ku kamera nine Katongole omutongole PD ku BTFM oba manager ku BTFM era wetu musanze naye nno atenga yesimbyewo ebbali side ze Kayunga eyo era agenda kubeera MP yesimbawo kuwabula akomyewo this time around era ali very sure abantu bebbali tubabuzaako nnyo omusajja omukulu mumulabiranga ddala by the way nkuwagira nzo omundowooza nkuwagira gwe gyoba olina okumanya kubanga nyina olina kumpagira kuba ebintu bino ffe tetubigwambu kyobula nti waliwo abantu abamu era Bobi Wine sibamugamba nti waliwo abantu abamu balina okwegendereza abaagala okukozesa obukozesa Bobi Wine okuyingira palamenti bangi abaagala okwerimbikamu obwerimbisi niye bweffe obuuka gye buli butambula bweyita obwa people power naye ng'olaba buyina ajasi bigenda wavudde mu kusuubula mukene bujja bugamba munabo bwa people power bwagala yingira palamenti oba kitegeera kati ebintu ng'ebyo ebintu ne Bobi naye wali abamuli okumpi abaagala omukozesa kyokulaze siba muganga wetaaga kugattako wetaaga abantu nga ffe abakumanya abaagala okugattako ate si bali abaagala okujjako okitegedde kyobula nti naye mugezi amanyi abamuyamba n'abatakola kino n'abatamuliiko Katongole ogenda mu palamenti wagendayo abatali bafumba by the way ekintu ekyo kirungi nnyo n'okibuuza nti abantu abakulembeze abasinga obungi betulaba bangi abatalina n'abakazi naye nga ate bamaanyi nyinza okubuuza nti omusajja wa Kadaga omumanyi baali bakuyiseeko okwanyula kwa Kadaga nembaga wali ogiriddeko si ye speaker si wamaanyi it is not an issue ate omukazi okubeera n'omukazi muyina nina girlfriend wange waali ate mwagala nnyo naye saagala nnyo ate saagala nnyo mussa mutaala biri byaliwo ebyobutaala byaliwo naye no this time saagala muteeka nnyo mutaala buleeta ebizibu olumu obeera mu kizibu naye nga tolina kyakkola n'okigumira n'ogamba naye ndi mu kataala naakola ki mu bufunze Kenzo omuwagira kati Kenzo kyenyinza omugana kiri kimusajja tamuteeka mu butaala ate akiwa obudde era kyenamugamba nga byakabawo ngaakiwa obudde emyaka gyengeegyo oba 5 ngakyetegereza kuba Kenzo muto Kenzo akyalina amasape mangi Kenzo akafuna sente kitegeeza Dr. Muza muleke temumunenya kuba naye kati alinga muyiyi kati amuza ate atali byamuza byo nze kyenyinza ogana kiri kimu nti Reme yakola nsobi ate okumulisa emyakuza ajja mumutomeza baamu ate ayinza okutuuka ekisaana namwetamu tulabanga baawukanye because omusajja ajja kubanga amanyidde amasape gatategeera atandika okulaba ebintu ye tabimanyi alowooza ebirala omukazi awulire nga amutami so kusaidiyo omukyala tujja kumulaba wali ng'ogenda kwewandiisa of course bimujja biraba ajja kubaawo awo naye nga ebyobutaala sijja bibeeramu
byokumulisa omukyala sijja bibeera kati nze kyobola nkubuuza gwe Bobi Wine akola abadde emabegako eri ng'ayimba akola shows akola biki ne waba agenze ebweru omulaba ayimba ne Babi ku stage simuyimbi era tamumulisa nnyo ebyo bya stage nakinaki so kyegamba nti oli mukyala olina omulekera ekitiibwa ng'omukyala kuba mukyala wo wawaka w'abaana wa famire so si mirimu gino naye alina emirimu gye emirala ate naawe togendayo kati kyogamba Rema atukakasa mbu ajja kgenda atuulenga ku ddwaliro naye akuba empisa amuweereza eddagala ogee nti mpeereza ku ddagala eryo alireete ndi ne Katongole omutongole Katongole kati ndi ku Katongole omutongole oli omuyimbi honorable tomuvuddeko 2 kiki ekiriwo nina music nina album I have a full album by the way nyimba zino nzirowoozezaako ebbanga zitaddemu obwongo nenfuna n'abawandiisi ab'enjawulo bapandike banyambako tukola nyimba ennungi era ngenda tandikozesa bukulula era bajja kwewuunya I believe people are going to be surprised bwobanga omwaka guno gwennyininyini bw'ogenda okuba campaign osimbewo ate omwaka guno gwennyininyini gw'oteereddemu album tebikuconfusing it cannot confuse me kyolina omumanya nti music accomplementinga njagala abeere nga accomplementinga kyendiko yes because abantu bakkiriza nti nsobola okuyimba people believe they love my music kubanga nkoze testing songs nendaba nti bwenzimba abantu they are happy they shout at me hey we love your music so ekyo kati be contented with that kakati it's time now to prove to them actually benjagala proving enyo ba artist abamu abakyalina ezzalawo bagana kagayi mwana ka radio kasa kuyimba naye waliwo baggayi benjagala okulagako nti but I thank people like Geoffrey Utaya, Misa Kisemakula, Jose Chameleone, Bobi Wine, and some other many artists have been telling me Katongole business you know like you can really sing. Misa Kisemakula nga mutulidde edduuka olina edduuka lirimu ebintu bingi naye tuyagala bitunda ogwaggala ogwasalawo kulitunula butunulize mugamba okay but when he told me that nenkitegeera but just because it ate politics ono olumwagirana omanyi naye alimu ssente nyingi olina okugenda mu constituency olina okukola biki kati olumu olowooza ogamba kwate ssente $5,000,000 ziteeke mu video oyogedde ku ssente waliwo agenda okusponsori oba ssente zo kuba politics atwala ssente bagamba togenda mu byabufuzi nga tolina ssente of course politics atwala ssente but kyolina omumanya naddala ekifo ky'ogenzeeko ebiseera ebisinga omuntu weetegeka olina okwetegeka so what do you prepared of course I'm prepared but nze siri muntu agenda okugamba nti nno ngenda kuwa bantu ssente siziina eriwe omanyi ssente siziina naye nze nina amazima nina enkola gyengenda okukolamu ebintu byange nkolera ekitundu kyange kubanga omuntu anaakolera ekitundu kye teetaaga kuba mugaga atolina kuba mugaga ogamba nti okolera ekitundu wabula kyebakutuma okikoze mu palamenti oteesa ogoberedde enkola za gavumenti n'ebintu by'abantu balina okufuna obigoberedde n'osobola okuba nga babifuna okitegeere so byebyo emirimu gye tulina okukola ng'omubaka wa palamenti kuteeseza abantu nakubasakira okitegeere so si kuba na ssente mbwogenda ggulawo zimba enguudo okola ebiki olina okuba ne ssente biki kuteesa nakubasakira gavumenti erina okukola oli ku Big Brother Uganda ndi ne Katongole omutongole omukozi wa Beat FM atenga MP atenga muyimbi Katongole abaana abajja mu music kyali mu music ne bayimba in fact kati kinkoze bulungi nti oli mu byobufuzi ate oli wa radio ate oli muyimbi abaana people are complaining lwaki temwagala kuzanya music waabwe naddala nga akwatagana na byabufuzi kyava mu gavumenti yeyagaana okuzanya kati ng'ennyimba eza nina mukono gwange Daudi Mugono omumanyi yes yagamba mwana music tebamuzanya kasotekamu ebyobufuzi young mulangamba music tebamuzanya kasosamu ebyobufuzi of course n'ebya Bobi Wine obiraba waliwo ekitongole kye bayita UCC okimanyi nawe kyekyokufuga Uganda Commission yes UCC erina amateeka getutambulirako nti ebimu tegajja kukkiriza bikola ate ebimu gasobola okukola UCC eri under government proper, it's not a private organization. So property ya government. Yes. Kati yo bwekugamba nti okuba luyimba lwa byabufuzi ewo n'olukuba. Yes, lwaki bw'olukuba bajja kuggala. So abayimbi balina kitegeera butegeezi. Balina kitegeera butegeezi. Yes, ndigo oyimba oluyimba lw'ebyobufuzi ojja kwesanga nti tebajja kukuba nnyimba zo not because tebazaagala but it's because
right now politics tulimu omulaba nti yo gavumenti ejja kyagala ekyo kubanga kitegeeza oba olina kyopromotinga ate ekikuba gavumenti naawe newonoogamba ne people power ne bwenebeera mu gavumenti nga Bobi Wine ye president omuntu n'atandika okuyimba ennyimba eziwaana NRM eriwali ebbali era ojja alaba nti wasobola okubaawo akantu akalemesa ennyimba ezo okukolaki okuba because essaawa eyo yabeera mu kintu essaawa zino balina kugoberera byabali okitegeera naye yadde of course kikyamu naye ngaera bw'oba otunulidde mu nsi yonna era bonna ne bonoogenda mu America abavumirira Trump bajja bengeri gye babayisaamu okitegeera so kyendowooza nti yes basobola zikuba nezikozesebwa maybe platforms ekuba waliwo platforms endala gavumenti zetalinako nga Facebook nga YouTube nga mabaala biki platforms nyingi kubanga kasukaali luyimba lwamaanyi lwa Bobi Wine okitegeera naye tojja tusanga ngaoba ledi ezimu zirubale zimulemerako zigiramu oyo ajja kubamu awo kikyakangemu adduke okubanga atya okitegeera naye atojja dusanga mu mabaala balukuba okuva ku makya paka kiro olusange ku Facebook lwalukuba lulemereko olusange kuwawonna abalala tujja zikuba naffe gyetusobodde okitegeera because tumanyi we believe change is something that we all believe in. So abayimbi tebalina kutwala nti bamanager bebalemesa music okubeera nga azanya bebalemesa kino bebakola ki wabula kiviira ddala mu gavumenti kiviira ddala mu gavumenti mu bulamu bwa bulijjo kubanga oli mu bintu bingi onyiiga naye nyiiga bubi nnyo tekyetaaga ondabe nyinza okumala emyaka 5 nga sinyiiza naye wenyiiza enyinza omala emyezi 3 nga nkunyiigi ng'onyiigidde saagala nakulabako nga weokulaba nyinza okukasukira ejjinja bakunyiizaako nyiiga bubi nnyo naye nga Katonda yanyamba nti nkisaba kuba nsaba musajja musajja omanyi lwaki nkubuza ekintu Katonda oli mukulembeza wantu wangi ebintu bingi byolambika kati oteekobanga ebintu ebyo olina okumanya engeri gyewekontrol. Yes, and I control myself so much whereby it is ndwawo nyinyi okunyika bwe nyiga mbaawo is causing a promotion. Tokyazanya katemba kyewala no katemba sina budde bwayo budde oba budde sibulina olaba ne firimu njagala nnyo zizanya nnyo ne series musajja ayinza okuyita ugende mu shooting weetaaga olunaku lulamba ate mu constituency banneeta kati awo kiki constituency firimu okitegeera so obire balamu nga olina byolina okukola ne stage zino nyingi bakayimbira tebangobako naye bonzibaani bonna bampita all the time jantuzanye but time right now I'm concentrated okuba nti abantu bewaffe bakiikibwa mpala so naye nga ate singa ngenda honorable omayinza linnya nalikuwadda honorable ukyobeerawo kintu ki kyewali okozeko ekiri crazy nga tumaliriza crazy thing nga mutuufu naawe nogamba ngo yagala kudduka okikoledde naye nga omaze okikoledde kikyazza kati no nanywako omwenge nengenda ku stage nga nywedde eri akatemba ng'oyimba nga nyimba byebepafominga ewagwa nengenda ku stage ebiseera nani kyabeera ne titi nga tukyali fembi nangamba nemugamba naye njagala ngenda kunywa njagala nyoyo butasika omanyi butasiko sinywa nti nywa everyday naye nywa mdipated drink and okuba nti omwaka after end of year party ya beating after full year okunywa so kati lumukuolo lwali tulina show olina omukyalawo ngenda twalioba kasake nemugamba mulewe butasika butaano nagenda wali biki tubuleeta muteekamu kati olwatuuka wali eri mu stage pulira amaanyi kati abasajja ne batandika okukuba ebivuga live wali ku live ne batandika okukuba netandika okunyima ngavaako nga abayimbi abavuga ebikuba badde eno nange nzire naye ekyakuleetera ekyo wali otamidde omukyala nga tagamba nti anyiiga namaze totagamu okunswaza ninako ngo oyagala kudda ate eri stage eri eno nedda siki nga byenyimba
tebikwatagana bayimba nzirena abakubi bali eno kati abakubi bakuba basirisa kati muvyo kyokuyimba bandi tatandika kuyimba raga bayimba raga mu bandi oli ku Big Brother Uganda ndine Katongole omutongole honorable to be ow'ebbaale banange mumulabiranga ddala ekitenyinza okusuubiza ezo campaign nja kubeerawo nga kyaliwo sirina okuba kuba mbuli ngeri yonna kati kino ekisanja ne ndaba ne mmanya nti kati Katongole gyali biki ate mpozi okulabula okulala kwe nina okukola nti yakulabulako mukulu waffe Katolu Bwama faida Katolu Bwama yayogeddewo binyo ku nsonga za Palaso is my friend ensonga ezimu mwami Katolu Bwama yalibadde atuyambako n'asooka n'azinoonyerezaako n'atalema ku blastinga ati muka yabadde mu stand muka babambi yafuna obuzibu ebyaddala omanyi ffe tunoonyereza naffe nanoonyereza nendaba nga Palaso bambi yafuna obuzibu namulabyeko yabadde ne kyakakyaka yes so yabadde ne kyakakyaka biki alina blues ezaddala teri muntu ayinza kukola stand ate neweetekako ebiwunde ebyaddala stand eyo ebanzibu nnyo toyina so yafuna obuzibu twadde tulina mumusaasira mumuzaamu maanyi ng'omuyimbi Palaso is a personal friend yanze omu ku bantu abaleeta ennyo Palaso yes so Katolwama yandibadde ebintu ebimu bantu wegendereza mukulu waffe tukusaba obeere very careful statement olumu z'okola si nnungi zizoonoona zita ekitiibwa kyo abantu tebajja kukubalamu nga mubaka w'abantu abeerubaga kyesabye ekyo naye ndowooza kubanga bize bibeerawo nnyo biri nnyo mu industry abantu abayimbi baffe oba abantu abali mu industry batuukibwako obuzibu bw'enjawulo naye ebyo ne babitwalawo ebityo obeddako kubadde kuulu Nsasi Gravity najja Kamiri najja bateekawo abantu bateekawo ebiboozi naye nga abayimbi baffe bafuna obuzibu kuba industry omanyi ne Bobi Wine balowooza mbu yeekoza mbuufuno okwata omuggo biki omusajja baamukuba olaba ne pulezidenti yennyini yavaayo n'agamba Bobi Wine abadde akozeemu eddalwawo abaana bange ne bamucamulamu awo kitegeeza baamukuba eryaddala pulezidenti yakikonfami nga he was beaten kati nalaba nga ate Bebe avuddeyo agamba nti oyo omusajja alayika alimba simanyi omuntu okwata otya omuggo ng'ate oyambadde engatto amin like Bebe yalinga gwe bataakuba sasi naye yali atulimba okitegeera ebintu ebyo so just nze kyensaba naddala abantu abamu ab'obuvunaanyizibwa ng'omukulu Katolu Bwama nti musajja mukulu is a honorable member of parliament highly respected even mu art industry gye tulimu is a respected person fella naye statement ezimu zaavaayo naabo ate ziweebula ekitiibwa kye so erimu asirika eyo it is not a must nti olina okwogera ku Palaso it is not a must nti olina okwogera ku buli kimu ekijja nze ndoza nange nandibadde njogera ku buli kimu because ne platform zina media njirira but I don't some things mbyewana obutakola nsobi ng'ezo n'abantu kwemala mu kitiibwa so we should be very very careful mu bintu bye tukola tusigale nga twewa ekitiibwa tusigale nga to respecting our reputations that we build for years okusobola okugenda mu maaso n'okubeera akali Katongole sibula abatulaba yes abatulaba bannaye mwebale nnyo okuwagira Jamal ngende maaso n'omuwagira channel yeeyo yakabi nnyo omuziki nguleeta ogwakabi nfulumiza ennyimba engenda fulumya ennyimba njabakusalawo naye njabamwaka nina 2020 concert Katongole ya 20 so ngenda babuulirawa omuziki ngenda gusabugula ogwakabi mujje mumpagire njagala mbayo concert yange erinnya esembayo nga sinagenda kubeera MP naye ate singa nfuga MP ngenda kukuba nnyo omuziki ate ogenda kukola ebyanjawulo omuziki nnyo buli agenda mu parliament abivaako Judith Babirye kati abo bebanyiiza Katolu Bwama Bobby kati olaba kati naye bwona ogenda era tukwera bya music Bobby afulumya era ne videos kola just music wete bamukula bamulemesa bulemesa naye akola kyo muziki aguliko wabula abantu abanyiiza ennyo era abanyiiza bebe yalinga Judith Babirye gwe ndowooza nti yafuna sente azine zikola omuziki nalaba nga tabiriiko nnyo ate ng'ayimba bulungi nnyo so anuma kati nze kyenjagala singa Katonda nyamba nenyingirawo wali nja kukuba ate music ate kibasuubi wajja okuba omungi neyanza okunzikiririzamu naye nga ab'ebbaale 221 bannaye nzija wendi nnyo kyemulina okumanya tulina okwebeereramu nabagambye tumofa wanze ndi wano nze ndi ku mutima si byankofi si bya bbaaji omanyi omukazi gwagala ku mutima kisingako okumwetimba wano
okitegedde zikamwagale ku mutima gwange okumwetimbatimba kuba ebiba byetimba nibyo bijjaku kati seetimbako yero nkyajetimba guloza Nyanzi teyali wa oli sister oli brother anti kyekugamba yalaba ekituufu kati ate buli munaffe ate abalina omutima guli ogw'omunda gomanyi yenwanye ne Bobby onalebo oyogedde ku bakazi okitegeera bangamba abakazi bakulwanira waliwo mu parliament eyo bahonalebo bali eyo abo tebajja kuwunda bakunze nna mukazi wange ba tweyanze ngeo bali kubanga otwa Big Brother Uganda gendo subscribing o liking ate o sharing webale nnyo webalidde kubanga ekintu kino tugenda kuba tukuwa abantu abenjawulo nga olabika tongolo mutongole nti tugezaako okunyumya lwakuba nti obudde alina butono honalebo ali mu kukwasolinga kulabanga parliament agiyingira naye nga mumuwagire okusinga ddala abantu b'ebbali tubaagala nnyo tujja basalako buli wanaabeera kitubakakasa mwebale nnyo mwebali ddala